Munnaye bw'okuba emmeza amaanyi bakuwulira. Wagikubisizza mikono ebiri. Nakubye emmeeza ningamba bannaye omukulembeze wacu yagala kundaba. Ngenda kweza myaka 5 tudda mu kalulu. Twasuubiza abantu ebintu mu kalulu akawedde. Kano ngenda kukola ntya? Ekikono nga kingi. N'awuliriza n'agamba kale sajjanga alajjanye mumuleete. Ekikono kyoyogerako ani akikuba? Anti era bena tusse nabuuzizza pulezidenti gw'onkuba ekikono basajja we bankuba ekikono kubanga bwe bamanyi walonda bukyamandi lwaki oba tompita nga ndi presidential advisor. Nambuze ekikono kyeki nemugamba ekikono omuntu kwe kuteerawo ekijinji omuntu kwe kukuba olukokola. Nangamba nti bwakona nga naawe omukona tulina maanyi. Nemugamba mukama wange asajjawo bali kaali n'aseka tebasoboka. Ensinkana yabadde yajjo. Yabadde yajjo kuba nali namuwa ennaku 3 nti njagala kumulaba. Mutandaba nange yatekawumbira nange. Twagenze abantu nno nga tuwerako kubanga nze olwedde okimanyi nti assistant wange Mama Ghetto netugenda ne full figure naye n'agenda n'abantu abamu abalina ensonga ezimu ezeetagisibwa okumalibwa pulezidenti. Nengenda ne Catherine Kusaasira n'abantu abamu era bye yabagenze nabo nga balina ensonga ze balina okugamba pulezidenti. Ebyatutte this time pulezidenti mbadde mukolera ebbanga lyonna oba nga nkolera gavumenti ebbanga lyonna okuba we yampa appointment nga ofisi yange teriimu budget. Naye muzeeyi yabadde agambye bagenda tandika okutunula mu nsonga zange n'okulaba biki byenkoze ku ground basobole okwongera okukwata budget from the ghetto structures. Nange bakwate abantu bange abamu babanyige mu ghetto structures. Mbere nga nsobola okuba nga nfuna ku ssente ezo eza ghetto structures ze bakoze eza ghetto. Nkolera mu bugubi sijja kulimba kubanga singa mbadde nfuna era sandivuddeyo kuba mmeeza ku TV. Naye abantu eri balowooza batuwa nnyo ssente, balowooza tulina nnyo ssente ate tulina ssente. Nze pulezidenti kati mbadde ngenda kweza myaka 5 nga simulaba. Okitegedde kati ononsuubira otya nze okubanga omusaala gwenfuna kwe ngenda okukolerako abantu bonna nga banonda presidential advisor on ghetto matters not in Kampala wabula the whole Uganda. So budget nga sina budget. Ate abantu ab'olubatu bamanyi okugenda ne balimba pulezidenti ne bamugamba bo bamanyi abantu ba ghetto era ba ghetto ne bajjayo gye bajjeeyo. Mwebali mu gavumenti